Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mbasaba mugende maaso n'ogyegattako naddala gwe atanaba gyegattako nyiga kaalo eri ako koolaba osobola okugyegattako ate osobola okufuna bingi olabe bingi bijja okuyamba. N'ekirala likinga video nakyo kijja kuba kirungi nnyo. YouTube eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita ekitaffeeri. Ekitaffeeri ndowooza mukitegeera bulungi nnyo. Ekitaffeeri kino kigenda kukolera ddala kummwe abakyala. Kigenda kukola kummwe abakyala. Okusookera ddala funa ekitaffeeri bulungi nga bw'okiraba, ofune n'ekyo n'ebyo bye bayita entuntunu. Entuntunu oba muzimanyi? Kyesimanyi. Entuntunu nazibalagako wansi engeri gye zifaananamu, naawe era buubwo obulaba, ndowooza obulaba buubwo. Entuntunu ezo zibeera mu nnimiro, mu lusuku, kwegamba zibeera mu nnimiro mwe zimera. Ziba ziyita entuntunu, obulabye ndowooza. Kati entuntunu ezo ziyamba nnyo mu kuzza ennyonyoogeze mu mubiri gwo omukyala oba naawe omwami. Ziyamba nnyo ezo entuntunu. Ennungi nnyo okuzirya era bw'oba ozirabye kwegamba tozireka zirye. Okiraba kati bw'oba ozifunye bulungi bujje mu buli obuntu bw'olabye osooke ozoozeeko bulungi n'amazzi agabuguma omale obuteeke mu blender. N'ekitaffeeri ekyo ky'olaba ekitaffeeri babitunda mu katale gye biri mu butale, oddala obutale obwo obunene okugeza Owino, Nakasero, Nateete, Wayi, obwo obutale obunene Kaleerwe. Babitunda nnyo ekye bayita ekitaffeeri. Kale ekitaffeeri ekyo singa obeera omaze okigula bulungi, kikwate nga bw'okiraba. Fumba amazzi gajje bulungi, teekamu amabisi katono, okyoze n'amazzi agookya ago bulungi. Kyoze n'amazzi oba kale tugambe agabuguma. Tefuddira amazzi ng'omanyi ng'osobola okugakwatamu olugalo. Oba okyoleza kyoze kitukule bulungi nnyo, kuba ebintu ebitundibwa mu butale tomanya ngeri gye babiterekamu. Kale sooka okyoze bulungi nnyo ekitaffeeri ky'olaba. W'omala tufuna bulungi olusaniya, ofune blender yaffe eyo gy'olabye, oteekemu entuntunu singa obeera ozirina. Ng'ozirina entuntunu si lwa mpaka nti mba sirina ntuntunu sijja bikola juice. Oba ofunye entuntunu ziteekemu, zikubire mu ekyo ekitaffeeri, ziteeke mu blender nga wembusuddemu ng'olaba, nakyo kiteekemu okikube. Kakati ekitaffeeri kino ky'olaba osobola okukirya obuli nga tokikubye bukubi, tokikubye mu juice, okisala bw'otyo nga bwe nkisalaasala. N'oggyamu ekyo ekitima ky'omumakati mpola mpola n'otandikirawo okulya. Kijja kuyamba nnyo gwe omukyala naawe omwami. Naddala tutunuulye ddala gwe omukyala, kigenda kuyamba nnyo okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo, okitegeera, oba okukomyawo okuwa obe nga tokalira ng'olina amazzi ago agakuyamba ku nsonga eri nga bw'otegedde. Ekitaffeeri ekyo kikuyamba nnyo. Ekitaffeeri ekyo oba kambabuulire, ebintu bino bye mulaba eby'embalaga bye mulina okukozesa temubitunuulira nga ddagala. Mubitunuulire ng'ekintu ky'oteekeddwa okulya ekigenda okuyamba obulamu bwo. Okitegedde bulungi? Totunuulira kintu kyonna nga ddagala, ekyo kiba kya bulabe. Kitunuulire ng'ekintu ky'olina okulya akadde konna nga kigenda kuyamba obulamu bwo. Okitegedde ekitaffeeri oba okifunye, kisalemu bulungi oba kiwaate. Funa engeri gy'okiggyamu nga bw'olaba bwe nkijjamu, akakuta kano okaleke. Teekamu buteesi ebyo by'olaba, biteeke mu blender bulungi. Omale osseeko okube nga bw'olaba bwe ndi mu kukuba. Kati bw'oba ogenda kikuba teekamu ku tuzzi tutono otuyamba blender eyo esobole obbikuba obulungi. Okiraba ndowooza, teekamu tuzzi tutono era toyongeramu, okitegeera. Kikube bulungi, okimala okikuba. Kakati ekitaffeeri kino kiyamba nnyo mu abakyala nga bwe mbadde mbannyonnyola. Kigenda kuyamba okukuuma ensulo zo nga nnungi nnyo. Kati bw'okirya ofunamu kwegamba wejjanjaba omubiri gwo. Amazzi ago agava mu kitaffeeri singa obeera oganywedde kubaako obwetoolako nga bujja kgenda wali ku nsulo zo oba ku nsonga yaffe eri gye mutegedde abakyala. Kwegamba n'obanga nga tokala, tobeera mukalu, kwegamba ng'obeera awo ng'oweekuuma bulungi nga kwegamba tokalira ng'amazzi g'obeera nago, ekitaffeeri ekyo kijja kukuyambira ddala nnyo. Ate buli obutontonu bwo bwongezaamu ennyonyoogeze mu mubiri gwo, okitegeera. Kalina ekitaffeeri ekyo kireeta amazzi mu mubiri nga bw'okitegeera omukyala. Kijja kukuyamba kwegamba kikuuma amazzi g'omubiri nga mwegali n'okweyongerako.
okitegeera osobola okukirya obuli nga tokikubye oba tosobodde kukirya buli kikube okitegeera osobola okukirya nga bw'oli ennaanansi ng'ogisaze bulungi n'ogiwata n'ogirya nakyo bw'oti olina okukirya oba tosobodde kukiriirawo kikube mu bulenda ka juice nga bw'olaba bwento bwe nkikoze kigenda kuyamba ebintu bino byembalaga ddala mufuba okulaba nga mubyettanira bigenda bayamba obulamu bwammwe okitegeera kati ezo z'ensigo zaakyo oziraba bw'oba omaze okifuna kiggyeemu ensigo ezo zisimbe oba olina w'osobola ozisimba olina ka compound olina ennimiro olina ensiko funawo nja kuba mbibalaga mu maaso engeri gy'ozisimbamu ne zimera amangu nga tezijja kusumbuwa naye nga zizibwe zitwe zifaanana zimera bulungi nnyo era oba osobodde zisimbe kakati nga bwe nkugambye gwe omukyala nti ekintu kino kigenda kuyamba ku nsonga zammwe ezo naddala ensonga y'amazzi ekitaffeere kirungi nnyo kyongeza amazzi mu mubiri gwo ago amazzi agakuyamba mu nsonga yaffe eri ndoza okitegeera kale ekitaffeere nga bw'olabye juice yo yavuddemu toteekamu mazzi malala tuli otuzzi twenna tonnyezaamu nga tugenda kikuba nawe olina okuteekamu otuzzi nga tutono kati okinywe nga kirungi okiraba ndowooza kiringa amata gennyini juice waakyo mulungi nnyo kati gwe tasobola kirya buli wali osobola okikubamu juice n'omunywa bunywi kiteekemu oba okikuba mu bulenda teekamu n'ensigo zaakyo zezirina buzibu gwe kyoba okola twegamba tokikuba nnyo tokikuba nnyo kutuuka kutula nsigo eza ekijja kuvaamu nga bw'olabye ensigo zisigala zokka n'ojjamu ne juice wo yoyo bw'atyo bwafaanana mulungi nnyo munnange toteekamu sukaali nywerawo toteekamu sukaali gwe omukyala singa onaanywa egiraasi bw'etyo n'omanya nti onywedde ku makya n'oginywa n'ekawungeezi ng'ogenda okwebaka kijja kuyamba bulungi nnyo okwekuuma ng'oli mulamu nga kwegamba abasirikale bo bakola bulungi nnyo n'osobola n'okufuna amazzi agakuyamba mu nsonga yaffe nga bwe nkugambye ebintu ebyo biyamba nnyo njagala nnyo bannyonnyola mumanye ekitaffeeri kino bwe mba nkinywedde nfunamu ki era nyinza kinywa ntya oba nyinza kirya ntya ekitaffeeri ekyo nga bw'okiraba nga bwe nkugambye osobola okukikolamu juice oba osobola okukirya buli nga tokozeemu juice abamu kibasumbuwa okulya nga tokiba kikusumbuwa kikube mu juice ojja kuzibiriza omundi gumu onywe egiraasi eggwemu ate oba omaze omukola toteekamu sukaali naye ekirala mbabuulira nnyo nti ebintu nga bino tobitunuulira nga ddagala ekyo ekintu bannange mukyesonyiwa abakyala okutunuulira ebintu ebya bulijjo by'olina okulya buli kaseera n'obitunuulira ng'eddagala okugeza kati kankubulira ebintu by'olina okubeera siriyasi ng'olina obbikozesa olina obbirya okugeza okula mulabe ng'ekintu ky'olina okulya buli kaseera oba ky'olina okukozesa buli kaseera oba ky'olina okukolamu ka juice buli kaseera okula ekyo ekitaffeeri kirungi nnyo ffene mulye bulungi meloni ezo zirye bulungi oteekeddwa ozirya okusobola okubeera omulamu kwegana okufuna ekyo kye weetaaga mu nsonga zaffe ziri kwegamba ebyo ebintu by'olaba n'ebirala bingi byendeseeyo sisobodde bimalayo naye nga ky'olina okumanya bikozese mu nkozesa entuufu nga si yakulowooza nti nywa ddagala binywe nga anywa juice ojja kuba oyambibwa mu mubiri gwo ojja kufuna ekyo kye weetaaga okugeza amazzi ojja kufuna omubiri gwo gujja kuddawo guterere bulungi naawe kennyini ojja kuba ojjanjabya endwadde endala ate ezitali ku ebyo kuba bababuulira nnyo ebintu ebyo bye mu kisenge buli kaseera naye ne beerabira nti ebintu ebyo kati ng'ekitaffeeri ekyo kirungi nnyo kirwanyisa endwadde ezo okugeza okukakkanya sukaali puleesa biki ebintu ntuwe bityo omubiri ogubeera nga mulamu bulungi olina kukozesa bintu ebyo kyekyo kye njagadde obbabuulira muleme kutunuulira bintu ebyo ng'eddagala mubitunuulire ng'ebintu ebyokunywa ebiyamba omubiri gwammwe kati kankomaawo mbabuulidde ku kitafeeri mukikozese kijja bayamba okukuuma amazzi gammwe nga mu mubiri mwegali kusooka amazzi gaffe gali ge mutegeera ag'ekikyala nammwe abaami mukikozese kuba kikuuma kireeta obwagazi mu mibiri gyaffe abasajja nammwe abakyala kireeta obwagazi okitegeera na buli obutonotono oba obufunye buteekemu oba tubufunye ekikole kyokka n'obutonotono bulye singa obeera obufunye
mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti gyegatteko Kyayiti kijja kuba kirungi nnyo. Nyiga kalwedi n'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.